Ampuliriza nkulamusiza konyo yanajo sinzira okuliriza mandu so kinana mwenda akatonyeze bili CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka abomulembo mutebi nze Kalule Lameka kulamusiza ko yanajo sinzira okuliriza mandu so program kirizo bagana mumanyire ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo ensonga ekyali wano tukyali mu kubala bantu census 2021 kyagenda mu maaso aba government baganti okusinzira ku byetulaba ababala abantu batuuse mu byalo era ennaku ebbiri ezikyabulayo ziyinza okutumala okutuuka ku buli muntu wadde nga ate bakalondoozi b'omulimu guno oba bagukuliramu mu byalo ne ku miruka bayite ba supervisors mu bitundu eby'enjawulo bagamba nti omulimu nno gukyali munene gavumenti bawandirowoozezzaako ku kyokwongeramu ennaku abantu bonna batuukibweko bo abakola omulimu gw'okubala bangi bakyabanja nsimbi zaabwe tebaziraba enjala ebanyigira mu firudi eyo naye bapambana mpola okubala abantu kukomekkerezebwa ku Sande eya Sabiiti eno kwe kwosenkya kale naatannaba kubalibwa balinde bakutuukako ate batuuka woli toggala kikomera baggulire tukwataganire wamu omulimu guno gwewuke kubanga bw'ogukalubya naawe weekaluubiriza mu ngeri emu oba endala ebweru w'eggwanga bingi gyebiri omukulembeze eggwanga erya Russia Vladimir Putin n'olwaleero asiibye mu ggwanga erya China ku bugenyi bwaliko ng'atuuka mu bitundu eby'enjawulo okwongera okunyweza omukago wakati w'ensi zombiriri jjukira ensi z'abeeru eziwerako zamusibira ekikookolo olw'okulumbagana eggwanga erya Ukraine era kati munywanyi gwalina okulusegere ye President Xi ow'eggwanga erya China bwe batyo bwe bateetera era agamba nti boogedde bingi ku nsonga ez'enkolagana wakati w'ensi zombi okutumbula ebyobusuubuzi era ne boogerako ne ku nsonga za Ukraine ku ngeri gye bayinza okuyimirizaamu olutalo olwo byebigenda maaso mu lwannanda olw'e Gaza nabyo bingi agafulumye mu ddakiika singi ku mukutu ogwa BBC Isirairi amagye ga Israeli Defense Forces gategeeza nti gagudde ku mirambo 3 egy'abamu ku bantu baabwe abaali baawambibwa mu kulwanagana okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 7 abatamanya ngamba aba Hamas we baabalumbira mu nsi yaabwe ne babakuba bubi ne batamu abantu abasukka 1000 ne bawamba n'abawerako emirambo gino gisangiddwa mu bitundu bya Jabaliya ekiri mu mambuka g'olwannanda olw'e Gaza era amagye ga Isirairi gagambye nti gagirabye baali bantu baabwe ne bawambibwa ne bakuumirwa mu buwambe kaakati aba Hamas batandise okubatta jjukira President Saba Minister wa Israeli Benjamin Netanyahu yagamba nti wakiri okutuuka ku muntu asembayo nye tugenda kukuba aba Hamas era nga bakabalumanga ennaku z'omwezi 7 yaga nti aba Hamas kye bakoze tebakitegedde okulumbagana Isirairi bagikubira omwayo naga tugenda kubakuba okusaanya buli mu Hamas ayimiridde ensi ez'enjawulo ziwanjagidde Isirairi nti bannange mulekeraawo okutta n'abantu abatalina musango ye Saba Minister Netanyahu yagamba nti bwe naasigala nga bali bokka nga Isirairi bajja kulwana okutuuka ku muntu asembayo ne bwe banaggwebwako ebyokulwanyisa bajja kulwanyisa emikono gyabwe emikalu naye tebagenda kuyimiriza lutalo mu lwannanda olw'e Gaza okutuusa nga batuukirizza ekyo kye beerayirira mu mitima gyabwe kati batandise kusanga abaawambibwa nga battiddwa kiki ekiddako maaso ku lutimbe nina abakulu ba byabusuubuzi betugenda okutulungira nabo essaawa eno esooka twogera ebigambo asooka ye Kamadi Bukenya avudde mu katale ka ssente bali ku Ddembe Owino tulamuseeko batuwuliza malamusiza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu okulameka tabalimbye nze Kamadi Bukenya okuva mu ssente bali ku Ddembe market njagala okwebaza management ya CBS eno olw'okutulowoozaako entakira lameka nawe n'otakoowa otwagalire omuzindalo guno ogutuwa twagala okwebaza enteekateeka eyo njagala okuzzaako okwebaza abasuubuzi baffe ab'obuno n'obutale bulala bonna bwe balukola yadde mukolera mu mbeera tugiteyo okunyigirizwa n'ekikiri kyonna nti bagamba nti kijja kuggwa. Okay. Nina Ronald Kiwuwa avudde mu katale na Kasero tulamuseeko sabo ne yanza nnyo ne yanzige
abawuliriza radio ya Ssaabasajja 89.2 banayimba musiza nnyo erinnya ng'omukulu bw'abagambye Kiwuuwa Ronald ani musajja musuubuzi nkolera mu katala ak'Nakasero wano mu Central Kampala. Basuubuzi bannange balamusiza nnyo manyi gye muli muwuliriza embeera yonna tugikuumye nga tuli bakakkamu. Sebo era nja kwagala okwogera ku kigambo kya ababala abantu. Nti kale ewange tebannakutuukako naye kyembasaba bangu kwe batuuke wa taata wange kuba musajja mukadde osanga gavumenti eneemuteeka mu nkola ey'abakadde. Ne maama wange Jenna Nyondo mutumiddeko awo taata Saalongo Kafumbe banaye mwanguwe mugende mubabale nze newe mutambala nja kugira neerabirira naye bo bali ne bazzukulu baabwe bayina bo mugende mubabale. Ne bajja kukutuukako batuuke mangu ennaku ekyabulayo bbiri olw'enkya n'olwa Sande banguwe bakanya bakubaze nze nabalinda ne balangira ku Lwokutaano nembawo Olwokutaano nembawo Olwomukaaga n'Olwesande nga sivudde waka ne kati sibalabanga balina gye batandikira baba basigadde olunaku lumu ate bagenda okutuuka ndowooza wonga ovuddewo Uganda nnene mu Uganda yonna Bukenya gwe bataliza Uganda nnene kubanga tugeze omuluka kale kambenga muganda nge Kiwuuwa balina bwe batandikira nti nze ne batambale kale nange naye maama wange ajja Mariamu Namuli kuba ye kati afuna ssente zino ez'abakadde kati balina omubala ali mu kintu bagende nakatooke Butambala bamubale. Ampuliriza dakiika ziri 18 Kasasiro bamugyewo mu Owino kubanga luleki Owino yali awunya Kafumbe Mukasa akulukuta nga tese n'okunyoka omukka neyanziza ku nsonga eyo emu ku binsinze okundeeta akapayopayo ensonga ya Kasasiro. KCC egenda mu myaka ndowooza kati ng'esatu ekirula nti esatu ng'eri mu buyinza naye ku bisinze okugirema bwe buyonjo ewaffe mu Owino ndowooza kamu katala kasobola okubamu abantu abangi kitegeeza n'ebisaane kubirina kubeera nga bingi naye twalinawo ebifo bibiri byali munda nga bibateeka Kasasiro naye omukulembeze yaliwo omu n'akyusa sisitemu nebabizza ku kkubo kati baliwa ku kkubo ekkubo era Kafumbe eryo nga kasa buli ampuliriza nawe mukula mmeeka olimanyi obugazi bwalyo n'okubeera bizi nakyo kimanyi kyekitegeeza kuliko ababodaboda kuliko ab'ebigere kuliko ab'emmotoka kuliko ab'ebigaali nga bw'olimanyi kati Kasasiro yatwalako ekitundutundu ndowooza fuuti nga 6 okuba welitandikira paka kulisa mu makkati kati n'emmoroka emu okuyitawo ne bodaboda tizisobola kuyitawo ekyo nga kivuddeko ebuyonjo abantu baffe babantu b'e Kampala bikola mu bifunda benyigiriza era awo naye osanga ne bino ebiwuka kuba ekigambo tekinyuma kuvuga nti ebiwuka envunyu kale kanyuma bwokyogedde bivaamu ng'oli akisenza kati kidde ebbali ono yatunda ennyaanya atuukayo olabe amazzi agavaamu agakulukuta singa oli aganyemu negakusammukira olugoye luba lufudde tujja kuddamu kubooza naye KCC erina ebitongole nga 3 ebyo nno ng'ekyabiteesaawo kuyonja kibuga na Butale ekisooka bakiyita Smart City ekyokubiri bakiyita RRU ekyokusaba bakiyita 7 Years ebyo byonna byajja era batuuka okukayana omulimu ogwo ne babagabanya department Makindye Kawempe Central naye ng'ekigendererwa kusembereza ffe abantu ba bulijjo empeereza ey'amangu naye kati ebitongole ebyo ng'embimenye kati byava ku mulimu gwabyo kati byafuuka bitulugunyizi bitulugunya bantu bibba bantu era ennaku ndowooza nga wiiki ewedde baba bakwata abantu abakolera ku luguudo okwo okwaffe Kafumbe bateekako abantu bateekako ebintu byabwe akawungeezi ennyaanya biki bategeka sente kati bano ba KCC bajja abo balaliyo ba Smart City babayoola bayoola abantu abo abantu beekolamu omulimu sinza gamba nti kyansanyusa ne beekolamu omulimu ne bakuba abasajja abo muganda wange ne muluka ne bagireka mu kkubo ne badduka mutwalira amateeka mu ngalo anti kyemulega nsijaga nti kirungi naye abantu baali balaga obutali bumativu bwabwe era sinza gamba nti nkiwagira naye obutalaga bumativu bwabwe omuntu anoonya wabulagira nga talabawo kati abantu abo kibakola balema okwera ekibuga n'okwera akatale babasindika ndowooza mu katale bo banoonye omusaala gwabwe bagujja mu bantu
batulugunya abantu babatwalako ebyabwe oluwa asanga asijja akanyanya ke bakaita kafurusi bwaketi kuba kamiyembe akotekadda kati omuntu akozesa emitwalo 3 omuntu aleko ekifurusi kye oyagala akola ati naye nga omulimu gwe gwakwera kibuga kati Ssebo Kasasiro mukulu Meeka atufuukidde ekizibu ekitayogerekka musasula sente kubanga Kasasiro asasulirwa twagaana okusasulwa sente mu katale ffe lwaki mwagaana pulezidenti yatugaana n'agamba abasobozi bange bagenda bakolako era nalagira dalekita wa Kampala mukyala Kisaka eyo ensonga agikole ki ne bekikwatako Pakisaka ajja okujja kwata ekitiiyo naye waliyo balina naye okulagira ate naye ate baalagira bo bakola byabwe sijja kunenya market master ali mu katalo lwaleero akafa akoweno kuba naye ali ku order ate ekyamulesa mu katalo ako sikuyola Kasasiro wabula kulabirira kutuusayo mawulire kyekakasa nti agatwala nabaddeko naye onakulwajjo kyekakasa amawulire agatuusa mbakama baffe naye bali bo balina bubeezi bujeemu kati kyevudde gamba abasuubuzi kye bakola luli ekyobakuba tekyali kirungi naye oba oliawo embeera ekusindika mu kintu kyotayagadde kukola katubasaba n'obuwombeefu ate no si idi yekka wabula mwami Kyofa nawulira nga abyogeraku wano minisita waffe omulungi omubeezi wa Kampala ajja ati maama Kabanda ebyo ebimu bantu bibalina okusooka okukola babe bali mu kibuga naye batuuka ate bapulezidenti ekyewuunyisa omusuubuzi bamulumiriza nti kiwuwa oyo ebbaluwa nnyanga taziddamu ate wajja ayomba buyombi kati kiyinza okumbeera ekizibu nange ogenda wa pulezidenti nga bwe nsuubira okugendayo omunaku ezalizaawala namwe kujja kumpeekerako oba bananzikiriza omunaku ezalizaawala ejawagenda wa pulezidenti era sinza butayogera ku maama Kabanda oba ku mukulu Kyofa nti emirimu gyabwe bagisuuliridde emirimu gye batuma pulezidenti bagisuuliridde kati kya Kasasiro kyekiraba kya Kasasiro Lameka nabanga ali ku leve eyo ekibuga nga kiina abakikulira nga kiina emmotoka nga kiina enforcement kiina alalayu kampuni ki ebulijja bayolamu Kasasiro KCC buterevu ba waliwo ekitongole KCC muyola mu bitongole bya ebyenjawulo KCC yo eringa tate waka nate yazaala kati benkumenyedde alalayu bayita alalayu is it rapid response unit waliwo abeera waliwo ne bannabugabo nabugabo Apudiru erinyo mu kikuubo eri mu akedi kuba akatale kano ka gavumenti kalina kukolebwako bitongole bya gavumenti ebi smart city bi 7 yeru ne RRU teri kusasulira Kasasiro biyite bya gavumenti bya KCC ndowooza bya KCC nayo gavumenti kuba KCC bwe banga yokuwadde omulimu gwa gavumenti bya gavumenti kati ffe tulina kusasula okuleka bo nga balemereddwa kuba emabega keera emyaka nga 6 egiyise tala ako kaalimu ebintu byako ebirala naye ate ng'ekyobuyonjo kyali kiri bulungi basuubuzi nga tusobola okukwata ebito byaffe ne tuyonja akatale kaffe mbeera ki eriwo luli twayogera n'abakulu ne baga nti lwali wadde lunaku terwadde nalwaggulu ne baga nti bagenda kutereeza ebimotoka bigenda kujja Kasasiro aveewo kifaananyi ki ekiri nafuna essimu okuva wa Faida Bongole wano oli gwe wagasoma ndowooza era eddoboozi yange lyayitamu naku ziyiseewo nga 3 naye okuva n'olwo Kasasiro yali mungi nnyo batoddeko okusinziira bwe kyali batoddeko butoozi tewakyawunya batoddeko butoozi wakyawunya envunyu zikyavaamu wakyali wafu nnyo abantu bajja ne bagula mu kazambi bw'atyo ng'ennyanja ozitundawo nze nzijengulewo olunyanya ewawunya bwe watyo nga tonakubuuza bagula buuza ne batunda we bali ko omuntu aba atunda abanga waali onagula ino okujja akasala kamalawo katono otuge nti babeerawo ennyanja bazitunda wa n'ebiwuka biva mu Kasasiro nga bitambulawo kati babeerawo batya abasuubuzi abo kati waliyo omuntu goyinza okusanga ng'akola mu kitongole kya Suwaji nze neddakiika emu sinza kugibeerawo ate batikkana ngalo mwe ne giravu ziba zivaako ansa ndowooza ogifunye abikwatamu n'engalo n'akasukayo ansa ogifunye bulungi kati n'oli kyamumanyira ennyindo ono atuulawo eno Kasasiro anyuka omukka kyamanyira ennyindo ekivundu ekyo eno ebiwuka bisenza luti ewaffe bali mu wino waliwo kabuyonjo naye abakolako basanga batumiza emmere nzikisobola naye lwoba nti bamanyiira kanoono ali mu Kasasiro oyo bambi yakimanyidde ye waanaavaawo ekyokuwa abaana akijjowa alina kugumira ekyo ekizze KCC kyemutuusizzaako kyemwagalizza asobola okufuna 10 abaana be bali ndowooza Nakasiro bwe kiri ne Wandegeya bwe kiri katono nnyo katukomewo katono nnyo 89.2 FM
ampulirize Manduso ku dakiika 27 zise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Program kirizo bagana kuuli yona gy'owuliririza gy'osinzira okuwuliriza nkulamusiza ku mugere enjawulo n'enkwebaza nti we bali kuwuliriza abamu bali wano abalala bali weeru wa ggwanga ku mitimbagano egitali gimu mwe bali kuwuliriza. Kiwuwa sebo ne wammwe wawunya oba bano boogeza Kajjanjabe Nakasero abagundi abo wino ne Nakasero awunya sebo owino Katale ne Nakasero kaki Katale ne bwanjawulo ate mwe muliranidde omukulu ate bano bali kituufu nnyo n'ebyokulya byo babigulaawo ku makya ebyomukulembeze kati akateeka okuba amatooke emmotoka zipaakinga awo ne zitikka amatooke era Nakasero tulina okwesiima nti ffe tuliisa omukulembeze naye okuva KCCA yajja ebirumira bingi ebikyaganya okutereera kyamukisa mulungi nti leediyo kwe tuli era nebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda otukolera leediyo eno nkakasa nti abali responsible oba bekikwatako baminisita Kyofa Maama Kabanda Idi manyi ku leediyo essaawa zino bakolaki kwe bali bawuliriza ate era ffe aboogera ffe abakolera ddala muki mu butale wali ekigambo kitwogera wano tuli ku mpewo ewulirizibwa 10,000 oba obukadde bw'abantu tetuyinza kwogera byakulimba oba kusavuwaza embeera yeemu erimu owino yembeera yeemu eteya kukwanira ddala eri Nakasero nti walaba n'ennaku ezo waliwo ettiimu ey'abamagye abajja kyemmanyi nga bw'oli munnamawulire ekyoteekwa okuba wakirabako ne bajja okulongoosa okuyambako kasasira akole ki aveewo ne mutandika gati akatale ate baagala kakwasa ate baagala katwala bwe mwatandika okugamba okutya kubeeramu kuba munnaye kali akatale ke kalera omuntu wa wansi omunaku yes bantu bangi abalereddwa okubeerawo naye weesanga nga bwana Lameka n'abatuwuliriza eyo kasasira akuŋŋaana ate tuli mu biseera eby'enkuba tulina endwadde nnyingi nnyo ze tutajja kwewala mu mbeera eno eziva ku buligo babuyita buligo obukyafu nti amazzi gakulukuta amazzi ago gawunya jukira mu butalo omwo tubaamu ne zirufula simanyi oba obadde okimanyi ez'enkoko ebyenda by'ebyennyanja kubamu akafaananyi nga ennaku 2 ebyenda by'enkoko tebiyooleddwa waliwo ne bukapa bumukuba ne bufa byegaseemu ebyoya by'enseenene omuntu yenna ali eyo amanye enseenene bwewunya ogatte embeera eyo kati essaawa zino tuli na sizoni y'emiyembe nti emiyembe gyetooloola akatale ne katuuka essaawa 5-6 tekannaggwa kwerebwa enkuba yatonnye ebiyembe ebyo ebisogonyose omanye embeera eyo giraba bwefaanagana abakulu bamu bagamba ba KCCA boogera ki ku nsonga y'obuyonjo mu ogamba beetaaga gamba bugambi bennyini mwebali katale webali katale oba kitongole tekirina nsi kibasukkako kyabasukkako olaba KCCA nga tennajja kyafuwaza nnyo nammwe obukulembeze obwalimu bwajjangako abantu akasente akakasasiro nga nabugabo Abdiru ebeera n'obuvunaanyizibwa buli kadde okujja okukola ki kyemmanyi nti Kamada newammwe bwe kyali nga kasasiro tabeerawo mu budde aba agenze naye essaawa zino emmotoka ya KCCA kyesimanyi oba bayineemu mu Kampala oba 2 nga ze zikola ku butale bwonna obuli mu Kampala nti eno weeviire e Nakasero muwino waba wajjudde ennakawa waba wakoze eki mpozi bo bye banaatutangaaza nti ziwera naye oluusi teziba na mafuta kuba tubiraba bingi nti ne zifaya zigenda okuzikiza omuliro nga temuli maki mafuta naye ng'embeera yo bwetyo bweri bingi bikyabulamu okuva KCCA yajja nga bwe tweyongerayo mu maaso tugenda kuba tuwulira ebisingaawo. Ampuliriza oli ku Manduso Jona wanagenda kunoonyezaako ku mwami Robert Kalumba owa KCCA amyuka mwogezi wa KCCA ku nsonga ya kasasiro eyo subira tugenda kumugattako wano ku lukomo lw'essimu Jonas Sembajjo wali wano genda kugira nga amufefetako naye waliwo ensonga ya boxi eyatwalirwamu ssente zammwe nalabayeko minisita Kyofa ng'agamba nti abakulu mutuuseewo okulondola ensimbi ebokisi baana Lameka n'abatuwuliriza eyo eyasako Nakasero efuuse bokisi eyo bwe tubeera eyo
mu lulimi lwaffe olw'oku street tugamba oli yesuula eryanda mu mpale saagadde kukozesa kigambo ekyo yesuula eryanda muki mu mpale baana Lameka ebox eyo yali saako y'abasuubuzi era ng'eri well established ne president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni saako eyo yagiteekamu obukadde 10 era mukama wange bw'oba owulira ledi eno ng'ogiwuliriza kiwuwa Ronald nze njogera nezize bazitwaliramu ne sente ze wawa saako eyo obukadde 10 sebo zagenderamu bagitwala sawa meka olunaku idi misana tuku lwe bajja ne bamenya nga bagoba obukulembeze obwaliwo we baatwala buli kimu mwakuba ebifaananyi ne mukwata n'obutambi mubulina sebo mukama wange ne bw'okuba essimu kati kuba oyina essimu gy'ogenda okukuba bw'evaako okubira eya idi nga ndi wano nga ntya Katonda sitya ggwe Lameka tuwulire oba asobola ogyegaana kubanga mu kooti tebiba bigambo buba bukakafu kyeŋŋambye nti mmwe abaaliwo nga sako zimenyebwa nga bw'ogamba bokisi netwalawo emisana tuku nga bw'ogamba mulina obutambi obulaga nti abakesisiye bajjayo bokisi yiyo bagitikka yiyo bagitwala mubulina mukama wange tebubulawo mubulina bwe buli tebubulawo lwaki temugenda mu kooti embeera eno tubadde tukyagikutte ekintu kikulu erimu kubanga luli nawulira abasuubuzi mugamba nti bokisi yalimu obuwumbi 3 bwe nawulira baana Lameka President Museveni by then okukwata obukadde 10 abuteeke mu sako kitegeeza sako eyo yali eyimiridde awasobola we yateekanga era abasuubuzi bangi baagwa bava mu bizinensi nakasero ate kyannaku nnyo nti bye tulimu bino president program ya PDM Policy Development Model eraga nti encouraginga abantu okutandikawo obukolero obutonotono abantu b'ennakasero n'ab'obutale abalala be bantu ababadde batandise omulimu gwa agroprocessing nti baleeta ennyaanya bwe zibanga eziremye eziremeddewo ne bakuba tomato sauce njagala nga nsinziira wano kweno programu okutegeeza pulezidenti w'eggwanga nti abantu be bayencouraginga okukola ekyo sente zaabwe KCCA yazikola ki yazibba misana ng'ensi ekola ki nze kyennebuza lwaki temugenda mu kooti kubanga mulina obukakafu obumbi 3 KCCA temunagenda mu kooti sebo mukama wange sente nyingi nga tonnagenda mu kooti osobola oteesa n'omuntu olabe obe neevaayo ekyamakulu nga temunagenda kusika biki bitogi yes nga temunagenda sika bitogi naye saawa zino wekituuse ndowooza wawulidde ne minisita Chopa ng'akola ki ng'akyogerako olwo kitandise ottokota era mmanyi nti abakulembeze ke batandise okyogerako kiyinza okuggwa nga tetunnagenda waki wala nga tetunnagenda mu kooti nga bw'ogamba embeera yonna amakubo gonna ag'okuteesaganya tugakoze eki kati kekyatuuse mu baminisita ate aba Kampala nga n'akatale kali muki mu Kampala tusuubira nti kigenda kuggwa bwe kiba tekigenda kuggwa tujja kukwata sebette ekkuba eddala naye nga bambi abantu baffe kyannaku nnyo nti gye bali eyo abaali mu saako eyo abamu baali beewola ate mwana wattu kankubulira ekiri fani ate waliwo abatayagala ekole ki kuba yali ebawoze okategedde kati balinga be bakola ki naye njagala bakakasa nti ekyo tebakitya kubanga singa basasula dda naye abalemesezza okusasula yoyo yagikola ki kati basasulewa yes so mu mbeera eyo nabo tebalina kutya alina obasasulira ebbanja akola ki wali kuba yabalemesezza okusasula ebbanga eryo lyonna era nenzizaamu n'amaanyi mugenda kuwamba bintu byabwe singa eneekomonga ebbanja tekisoboka kuba baana Lameka bw'obanga gwe nawola weeyo wooli era okyakola nkulaba sikulumbangako ku mudaala gwo wandiyagadde okuleeta essente buli lunaku ng'okoze naye essaaka eyagijjawo akola ki ekitegeeza yali responsible ku budde obwo bwonna bwe nsigadde nga nkola ki nga nkubanja ojja kwesanga nno mukama wange nga singa tugenze mu costs ezo zonna
tugenda kuba ba billionaire kati lwaki temwagala mukubera ba billionaire twagalira ddala kuba kye kitukeeza buli kumacha kati musasira nnyo government tetugisaasira ensonga lwaki watandise okuwulira nga bakola nsaba okugumya abasuubuzi bannange bonna abali e Nakasero nti mube bagumu saako yammwe obudde bwonna ate olaba omukulembeze kati yayingidde mu ghetto kubaggulirawo saakoli ate olwo eyaffe gye yateekamuuko edda ssente lwaki muba mutiitiira nti tegenda kudda ejja kudda ne ssente zammwe ebiizi tweyanziza nnyo ampuliza njagala kukujjukiza oli ku CBS FM programu kkiriza obagaana nze Kalule Lameka ndina abasuubuzi bano twogera ku nsonga za byanfuna mbeera nga bwe zitambula mu butali bwa gavumenti byenfuna nga bwe biri n'ebiringa ebyo Bannayuganda njagala kubanjulira sabbuuni agenda okubaleeta akamonyumonyu ku matama sabbuuni ayoza obw'omuti eyegulidde erinnya ennaku zino Jama White Washing Bar Soap atukuza nnyo engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate nga tagwerera mangu Jama White Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate nga agula ssente za nseko buseko bw'ogerageranya ne sabbuuni omulala ali ku katale ate sabbuuni gw'olina okunaaba notaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala yenna ye Lanzo Bathing Soap alimu bipimo nga Lanzo Bubbly Blueberry Lanzo Vanilla Raspberry Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial sabbuuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna okwetoola eggwanga mugezeeko tojja kwejjusa genda ofune Lanzo obulamu bujja kukunyumira nnyo tukugamba nti mukwano kati sasula school fees MTN tugamba nti na MTN Momo school fees pay sasula school fees nga tutawanye kugenda nti atuwesudde ogenze mu bank osimbye layini ate okoze eki tulawo wooli osasula school fees ate bw'okozesa enkola eno eya Momo egenda kukuyingiza ne mu kazannyo owangule school fees omaleyo oyinza okuba nga osasuddeko kitundu ate mwana tu n'owangula ezibulayo oba n'osasulako ezoono ate n'owangula ez'omwana addako kati nno okozesa enkola eno ya Momo app oba genda mu simu yo oteekemu *10 65 *8 hash *10 65 *8 hash awo nno olyoke osindike fees oyingire ne mu kazannyo nga tuli wamu tugamba nti buli kimu kisoboka MTN egamba nti together we are unstoppable tugamba nti bingwa 224 naye aguse jangwa na reception ya CBS osobola okwewandiisa leero yangwa bwangu yiwowulira ensonga eno tulina emitendere 3 bingwa toto bingwa extra ne bingwa wa mabingwa tugamba nti birabo bingi ebyokuwangula togwanidde kusubwa jangu ewandiisa obudde nga bukyali oleme kusigalira bali Tabula Properties Limited kampuni etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjula estate yaabwe ya Bombo Town Estate Smile 20 okuva e Kampala nga saliddwa okuva ku milioni 20 okutuuka ku milioni 16 amasannyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa ngende nasana ku masitowa osobola okwekwata polotiyo mu bwangu obw'ekitalo ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu 94 2 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 6 kansembeyo nga nkujjukiza banafa aba Pronto Forex Bureau yineze kukuwonya nnaku kati gw'omusuubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo genda ku Pronto Forex Bureau bakuguze forex ku bbeeyi ennungi ate bakuwonye n'ebicupuli bingi abayaye bangi beekweka mu buli kasonda naye ku Pronto ojja kubeera sure oyagala kuweereza ssente bunaayira oba osuubira okuzifuna okuva ebweru w'eggwanga olina Pronto Forex Bureau ensonga zitambule bulungi Pronto Forex Bureau basangibwa ku Kabana Complex e Kawuku ngodde Entebbe okulina National Bank esimu kokuba eri noti 758 45 35 49 oba noti 772 45 35 49 ndina abasuubuzi dakiika tubuza 18 tuyingire mu ssaawa 2 Bukenya emabega ku mukulembeze gwanga nga musanvu yasisinkanya abasuubuzi mu Kampala n'emiriraano naye ate mmwe mwabaddeyo mutebibakwatako mulinda kigudde baga nti omuliraano gwokya 2 ndoza kati mugamba ebyo byabo tebitukwatako tebibakwatako nkulameka neyanza sebo ku nsonga eyo byebimu ku bisinga okumubira omutwe ate n'otagenda nga bikuba by'omutwe anti wendaga ebbanga limaze nga mpanjagira President Museveni nti ensonga zaffe ziyingiremu kubanga tugezezaako mu maofiisi ag'enjawulo naye gonna nga tulaga nti ziri ku mmeeza ya mukulu naye omukisa gwabaddewo ogwogenda abantu babaliddwa nagezezaako okuwaguza naye nga ndaba oba ensonga zigenda kuba zeegasse
eyaffe n'ey'abasuubuzi bali bakulu baffe bakasiita era nga ffe tajja kutuwuliriza oba oli awo mu katogo ako era nenjagala nsabire wano Lameka nenjagala nsabe Pulezidenti Museveni nga bwe yalabe nti abasuubuzi abo balina ensonga ezibaluma bakulu baffe abo bakasiita naffe ab'obutale kyekimu tumaze akabanga kanene nga tuli mu struggle ey'okubonaabona okwenunula tugenze kuba Maama Kabanda Misa ajati Mr. wa Kampala akozeeko kyasobola kuba nebya kasita yakolako kyasobola tugenzeeko bamukadde waffe Kyofa akozeeko kyasobola olwokuba ye Iddi w'ekibuga ffe yatwekweka Mchala Kisaka ye tamanyi ofisi eje ensonga ezo twatukana kiseera oba kiwa waliko simanyi twagenda lutalo lw'amaanyi yatusindikira mwamba muyita Mwami Galukande lwanti omukulu balina program kwasinkano lwaleero nekiraga nti atwekwese era omuntu abako busy bwetojjako wonga oli busy notolaba bantu ate nga gwa muwadde appointment emuti ngendo ogamba omukulembeze w'eggwanga olunaku lwengendo ogendayo otali lwewala mukyala Kisaka ngenda kumuwawaabira kubanga gwe batukwasa okukola ku nsonga zaffe ez'obutale ye mumuli gwaffe kuba ye mukama waffe yalagira nti kino kibe era nekiba naye ffe nga ab'obutale naddala owino nakasero wandegeya simanyi kye twamulyako katwagala Pulezidenti tumusaba n'obuwombeefu Pulezidenti nkakasa niwaba tabula leedi yeeno ate abayambi be owekitiibwa Kisanja yali Musoke kakasa kwali nnyo kumpewo kuno tajigwa kakasa biwulya bulungi era namulengere kolo nga yagamu muzindaalo tusaba batukolere enteekateeka nga ab'obutale bokka ddala bw'omukampala bwa gavumenti tusingane Pulezidenti Museveni tumuyitire akamu n'akamu Mwami Lameka ekiri mutalo olwaleero nti tulina ensonga byate y'amasannyalaze amasannyalaze ago abasuubuzi bagibwako ssente ezitali mu mateeka ku masannyalaze bwe beekubirako enduulu kampuni eri mu katale bagita masannyalaze group ekola biginyumira tekola binyumira basuubuzi kubanga ebajjako unity ebajjako siringi 108 bwe twagendako mu kitongole ky'amasannyalaze batuga nti ffe masannyalaze g'owino tubawera ku siringi 520 factory kati bala bajjako 8 oba 10 ebyo byammwe byaffe naki ffe tuga nti kampuni eyo tetugimanyi kale netubanga tugimanyi ebbanga leero lisusse nga bannaabwe bazze bavaawo nabo bakole ki tufune kampuni yona ekyokubiri bajjawo n'ekibooziboozi awo abakulira kati akatale bajjawo n'ekibooziboozi nti Pulezidenti yagamba emidaala give ku basuubuzi bannanyinigyo gidde ku bapangisa njita kibooziboozi lwaki njita kibooziboozi tewaliwo Pulezidenti ebiseera ebisinga wabanga tawandiise ebbaluwa eddoboozi lye abaako gwaliyisizaamu naye tewaliyo ekyakirina nekiteekebwa mukola nga tewali akirina oli akulyetenga ekibooziboozi awo nakikulyetengawo nekikwata era kati kyakwata netukigumira tutusanga omukulembeze tuli munnyonnyola naye kati ate ekiriwo olwaleero ekisinga otutunyiiza baga Pulezidenti yagamba tayagala muntu apangisa munne ekyesinga Pulezidenti omuluma lwaki gwo munaku opangisa omulala buli muntu afuna omudaala gumugumu nga tosobola gupangisa oba oguvuddeko ng'obuli ogaziye mu bizinensi oba okoya akatale guzze mu KCC yo KCC ekole ki egwe gweraba era sisitimu bweri kati si bweri kati bakola batya kati gwe baaguwa akola 2 ku kimu nga batagutunze agupangisa ngabo mwakolanga ngenkola bweyina okuba kuba omudaala wange kisinga bwe twakolanga ngenkola bweyina okuba kubanga ennyumba z'abapangisa zange nabaddemu musango ogwo ennaku nga 2 eziise ne bayita eyapangisa nate nga naye segugwe n'agamba nze sipangisanga nalekawo mukyala wange naye kale wembeera nga mwagala okuddeza omudaala gwammwe nze ngubalekedde bwamukubidde essimu ate oluvannyuma nga avudde muwefuisa wa market master yagambye temujja kusobola egyo emidaala gikyali gyaffe tulina okugikola kyetwagala Pulezidenti yatuwa katukomewo 89.2 FM kumi oli ku Manduso ampuliriza Manduso kuli dakiika tubuza 10 tuyingire essaawa 2 mu ssaawa ey'okubiri tugenda kubeera ne Professor Julius Nyanze wa Prof Bioresearch tutunulira ensonga ez'enjawulo
njagala kukulisa bye tubadde nabo ku Bazilike Munyonyo nga tusabira mukadde waffe tata waffe ingini ya Kasozi Charles abadde abeera wali ku Cape Munyonyo bambi yafa kibwatukira mu nnaku za wiiki eno era tubadde mu kumusabirawo Munyonyo ku Bazilika ekyoto 10 makage awo Cape Munyonyo era obudde buno abakungubazi we balina omulambo gw'omubiri gw'omugenzi nagwo guli mu makage tugenda kumuziika enkya ebisanje Masaka 7:8 ye tugenda okumuziika obudde buno omubiri gw'omugenzi guli Munyonyo n'olwekyo okukungubaga kugenda mu maaso twagala kubasaasirako nnyo omwana Joan Nabukeera twagala kusaasirako nnyo ne banno bonna kibinnyo kiwuwa kuliko nambuzi z'ekibuuzo nga tugenda ku nsonga ya Kasiita eno n'ensinkana president nti abasajja balina Kasiro lwaki bakema Mukama Katonda waabwe mu mbeera ki nemuddira ssente eziri mu bukadde n'obukadde ne muziteekanga mu seefu nga muzirekawo era mulinda batuuze bazisitule kati tewaliwo bulagajjavu Banalameka ekibuuzo ekyo kirungi nnyo akatale kakola nga tekanyuka simanyi oba obadde okimanyi naye gwe toyinza kimanya kuba gwobeera eno mu AC mu studio za Peter kabaka bakolera embeera baana mmwe jona yasinga okusiiba wono eri sebo tetunyuka kati nze olugaddewo waliwo ataddewo ebyamaguzi nti akatale kabeera kakola ssaawa 24 buli kadde sente abaana baba bazikozesa nga bazeetaaga ono atikkula ono awazaayo ono atikkula onazaayo ono atikkula onazaayo nti sente zaffe ziba mu saturation mu baana weziba zeetaagisiza nga ziraga nti nyingimu zigenda ku banka oba banka neekola ki neetuwa naye akatale bwe kati bwe kakola tekanyuka era mu nsonga eyo weebale kunzizaayoko katono omanyi nsebo nze ndi Ssaalongo simanyi oba oladde kimanyi Ssaalongo wa mirundi ena sisaaga so mu mbeera eyo totulimbye oli bwajja nti Nnaalongo osobola omubuuza embeerera tosobola minisita Mulambo wa Kampala azze ku mpewo agambe bokisi yaffe etuddizibwe sebo gwe ng'onoonya bujulizi kale tweyanze edakiika zigenderera ensonga Bukenya bwe mbuuza ku nsonga ya Kasiita agenti namwe mwagala kusinkana mukulembeze wa ggwanga nga mwe ab'obutale mu ndeeno lwaki ensonga temwazikwata lumu omusajja oyo alina ebyokukola bingi yajja ekkolo n'ab'obudde nga abasuubuzi mwe muli banjawulo nnyo abeetaaga special attention neyanziza nnyo lwaki musajja alina ebyokukola Banalameka neyanziza nnyo neyanzeege mu mazima tosobola kwawula busuubuzi obwa Kasiita oba obwafuta oba obwaki ku busuubuzi bwa katale kubanga bali bennyini balina ebintu bye baleeta ate bye tusuubula ne bidda mu butale nti embeera yonna ebanyiga oba kye bakaayanako kyonna neeno mu katale kitunyiga kyekiki kyekimu for example ffe tulina bannaffe abasuubula galiki abo abasuubuzi abanene bye bamuleeta naffe ate ne tumusuubula ne tumuteeka mu ki lwaki temwagenda gyenzija eyo nti n'okkuwa ekifaananyi ky'akatale bw'owulira akatale tolowooza nti nnyaanya zokka na bbiriŋŋanya na ntula na birala n'aba hardware kwe tuli obutale obwo bwolaba bwetooloddwa amaduuka ago nago agabalwa nti gali ku ku katale mpozi okusiigira ekifaananyi ali eyo awuliriza fefe nnyini kubanze ndi mu hardware siri mu nnyaanya ndi mu hardware ku maduuka ago agakola ki ageetoolodde akatale tuyina n'ekibiina Nakasero ekitugatta kye bayita Nakasero Hardware Association ekyo ekimemba ate kya Kasiita kitegeeza mwaliyo twaliyo era nze kennyini naliyo nga ntudde ku ntebe ezikulembedde mu maaso g'omuti ate ensisinkano endala mwagala yaki kati nkubuulira bwe nti waliwo ensonga pulezidenti ngazza ensonga y'obutale mu KCCA zetakola ki ezitaggwa nti emidaala gy'abantu gyatwalibwa abaagiriko by then nga muganda wange Kamada bwe yakiyisa ekiboozi essaawa zino yali nannyini w'omudaala ogwo ali mu kyalo ennaku emuluma naye kati nga for example Owino baali bazimba n'obuyumba obuli permanent
nti omuntu oyo yateekamu ssente ze oluusi yatunda ku kibanja kye n'azimba akayumba ako essaawa zino ali Butambala atudde talina kyajja mu kayumba ako ate nga mu mazima ddala yakola ki yateekamu ssente so ensonga ezo bwe zityo zituuse mu offices nnyingi naye ziremye okukola ki okuggwa yes tulina ekiro proposal egamba nti n'ebiteeso ebyo twagala sisinkana ne Kasiita n'abasuubuzi abalina obulumi obwo obukwatagana n'embeera ng'akatale kazze mu KCCA tulabe butya bwe tukigatta mu kiwandiiko kya Kasiita such that president waddamu sisinkana abasuubuzi n'embeera eyo ey'abasuubuzi naye eyogerwako kuba tosobola kwawula busuubuzi bwa katale na busuubuzi buno obunene bwe tuyita obw'amaanyi naye se bona ffe ab'akatale tuyinamu kutwanyi ky'oba owulira nti ne biliyoni batwala ekibokisi akadde kadduse njagala kuvaayo keeyo kubanga n'amasimu gaako ate njagala kufuna essimu nga emu 2 3 nze njagala okufuna naye nga tugenda ekigambo just mu dakiika ng'emu palamenti egulaisiza emisolo emijja gye tugenda okubinkana nagyo mu mwaka gw'ebyensimbi ogubindabinda amafuta ne gwongerwako omusolo liita luli ya petrol yabadde ku 10 omusolo nga guliko 145 bayongeddemu 10 kati guli ku 155 diesel gubadde ku 113 bayongeddeko 10 kati gugenze ku 123 palafini luli omusolo gubadde ku siringi 2 bayongeddeko 3 ne gugenda ku 5 emikutu emira gitambulizibwako ensimbi nagyo gyateereddwako omusolo ebizimbisibwa gyoli mu seminti adhesive ne grout n'ebirala lime akasawa kakira 5 kateereddwamu omusolo gwa siringi 5 amazzi g'okunywa ekipa yateereddwako omusolo gwa 75 n'ebirala abaffe wetugenda embali y'omwaka gw'ebyensimbi ogubindabinda ensonze omusolo guno gutegeeza ki eri abasuubuzi Kamadi nayanza mamera meka tuyina fenga abasuubuzi obusuubuzi bwaffe obw'obwino obwo bwena kasero ndowooza butandikirwako eggwanga lino okuba nti liyimirirawo ne bowuli abali mu akedi eno gye baasookera okumanya obusuubuzi bwe tuvuga direkiti paka ku musolo ogwateekeddwawo olwaleero okuva ku 110 okuva ku 2 okugenda ku 3 okuva ku 5 okugenda ku 6 kirimu omutima ogutamala kulowooza ku bantu ba wansi abantu ba bulijjo bw'ogenda kubinika musolo ogwo ebyenfuna bya Uganda olwaleero we biri kati byetaagisa kutungirira kuddaabirizibwa buddaabirizibwa so saate kubindikibwa misolo kulabika nti babusuula bw'ongamba nti seminti omwongeddeko siringi 5 yes twadiwa ewa muganda wange ekiwuwe ziba 15 kuba agenda kuba atambuza abadde asuubira okuzimba ennyumba y'ebisenge 2 ajja kuzimba kisenge kitya kimu naye ng'alina abaana 6 eggwanga liba terijja kukula eggwanga lirina okukula nga abantu gavumenti yefuna naffe nga tufuna ekisinga obulungi palamenti yaffe waliyo amateeka geeyisiza ddala b'ebintu byekola nga byetaagisa okusooka okuddako mu bantu neyo n'ebikola nga olwokubanga baakola ekintu kyenneewuunyaawo nga bagenda okwongeza emisaala gyabwe lammeka bamuli bagobayo ggwe ne baggalawo n'akasenge tabaka palamenti bano beetaagisa okutunulamu ennyo era otabali pa pulezidenti balina ebintu byebakola nga tebasoose kunyiga ku mutwe gwabwe kuba mukulu Kiwa yagambye tulina ababaka ba palamenti ne baminisita naye nga si basuubuzi nga babuuka bubuuzi ne bagwa mu ntebe ezo naye nga tamanyi katulina minisita w'ebyobusuubuzi abadde munnamagye akubye emundu okumala ebbanga kati ogenda mugamba kyoyo yali atunze wadde ate nga ffe abasuubuzi atukiikirira mu nsonga eyo kulameka njala okuddamu ensonga ya pulezidenti ajja tisaka agambye wano atuwuliriza wakiseka pulezidenti Museveni tumusaba ffe nga abasuubuzi b'obutale kuba yensonga yagiisa ku basuubuzi ba butale si basuubuzi bonna abasuubuzi b'obutale atukoleye enteekateeka tumusinkane bwana batukoze enteekateeka tujja munoonya tujja kumunoonya wansi ne waggulu Kiwuwa emisolo gino abasuubuzi mugikaaba nga gino egireeteddwa ku mafuta ku bintu naye ate si mugiwa abasuubuzi emisolo gino giweebwa final consumer omuntu asookerwako banalameka naye abantu bo balowooza banalameka era ne bwe nakugambye ssebo obwakabaka gwe bwakuteerawo esi n'akatebe akeekyusa sebo final consumer yani njagala nkutegeeze ekyabaguzi bwe kijjeewo sebo tugeze
ow'emmotoka n'akuleetera amatooke mu katale eryogumu ekitundu n'alyongeza olw'amafuta agalinnye ebbeeyi ensimbi ezongezeddwako naawe ozongeza ku ttooke nze kalulaali nonna n'oli n'endijayo ku mitwalo ebiri nze final consumer kyogezaako kugamba bwana Kalule nti nze kiwuuwa omusuubuzi siina byengula byenkozesa kati awo beera ofuuse final consumer naye ndi ku kino nti obusuubuzi abantu babulijja bamu tebakiraba nti omusolo bwe gujja gugenda ku bo kyoba omanya era njagala nkitegeeze bannansi bonna nti bwe boogera final consumer buli muntu yonna gy'oli buli muntu yonna gy'oli kobe minisita kobe member wa parliament kobaani oli final consumer kuba naawe olina kyokola njagala ntegeere bwoti kuliko obeerera final consumer ku bintu byogula n'ebyokozesa mu bulamu bwa bulijjo naye ate gwe byosuubula si gwe final consumer nze ndi ku ebyo byosuubula byoguza abalala ekirala baana Kalule njagala wano nange onfune bulungi nti olwaleero adhesive kuba nze musuubula adhesive cement asiba tayiro musuubula leero bw'aba abadde ku nnusu omutwalo gumu n'ekitundu nga bakaaba sibalabako leero bwe mwongeramu 2,000 kuba emmotoka emuleeta amafuta gagenda kulinnya nange kennyini nina omusolo ogugenda okumbeerako ku dduuka ewange gyesaagala kulaganya luli babadde bakaaba nga tebajja leero we nnyongerako 2,000 omanye ekigenda okubeera ongenda bva mu busuubuzi kuba nja tuulawo okumala ewiiki nga siraba kwagula ate nange era nina gye ŋŋenda ku supamaketi n'engula sukaali nange ne banfunirayo nga fayino ki consumer kitegeeza mu lulimi olwangungu nti bwe mba nkuba eno nange nina gye bakola ki gye bankuba tewali ateredde kyoba omanya nti essaawa zino buli muntu tulinga abe Palestina be basuddemu tsunami buli muntu akola ki tateredde waali emisolo gijje emisolo nze kyensaba pulezidenti waffe n'abatuula abateseze eggwanga lino bakkakkanye ku misolo gino buli lwokkakkanya ku musolo ogenda funa abali mu busuubuzi bangi n'abaguzi baki bangi kitegeeza nti no taxi base ebeegaziye oba ogenda kuŋŋanya ku ssente ezikola ki eziwerawo naye buli lwonoolinnyisa abantu bagenda va mu bizinesi kuba kati nze kiwuwa essaawa zino ndi mu kupulaninga ku withdrawinga kuva mu busuubuzi ekirowoozo ekyo nze akirina n'abalala bangi bakikola bakirina ogenda olima ennyanya nja kweyiiya ate banalameka katono buli lwenzija wano oba ntera nnyo okugamba abantu nti buli lwonyigiriza ennyo ennyindo gw'ojja kulaba ng'otaddewo omusolo naye omusolo guno gulina bangi begukola ki begunyigiriza nabagambako akagero k'emmese ne kapa emmese yatuuka n'egoba ku kapa nga kapa efuuse ekiki ekizibu emmese nekunga mmese zinnaazo negamba nti abaayi gye tufulumira wali waliwo ataayiza zajjanga 1,000 mulundi gumu kapa nekola ki byogenda okutandika okulaba mu bantu twalaba wanje eso okujawo omulangira musayi gwa tibisenda olekasenge naye nze kansooke njogere ku kyabuyonjo obuli kasasiro ali ku kafumbe bannaani abakesisi tebayitawo kendezaako ku rediyo yo amayengo gakendeere sebo rediyo kandikendeeze badde ngamba nti kasisi endaba ng'eri kumpi nnyawo era weesiiba ng'ekwata abatembeeyi nga bakwata abantu baki basobola kuyamba abantu abo okusinga okumalira ebiseera mu kukwata abantu ne babawonya obukyafu ekirala so mukululameka ababala ennaku nga zibaweddeko ng'ate abatannabakubalibwa bangi tugenda kukikola tuti ekyo okay wanje mukululameka eso lwagi makolo kavuma eso kamukiza sebo n'abakulu booli nabo naye nze nina ekizibu kimu mukululameka ky'abantu abamu bwe twogera ku nsonga zino batuuka tono tutuuma amannya kyabo bamakolo ba byabufuzi fe tebitukola ki naye ng'abayisa ebitunyigiriza bapolitician batuula mu kizimba awo ku paalamenti ng'ekizibu kye tuyina nti ebyo byonna bikolwa olwaleero owulidde nga bajeti eyita musaasiza agambye honorable minister
nti bino byonna mwami Museveni yabyendoosinga ate gye tuddukira mbu atutaase eyabyendoosinga ekyo kizibu kinene nnyo ekirala nva ku muzindaalo nti nze nebaza nnyo abakampuni ya Nabuga ba joint venture mukulu Kamada akyogeddeko bulijjo neebuuza lwaki kasasiro yadda mu katale ak'owino kitegeeza nti tebakyaweebwa ssente wadde akatono ke babajjako nga nabo bagula amafuta na birala tebikola ki kyenfundikira nakyo kyekyaba Nakasero bannaye abannabutale bannamaduuka bannabizinensi luno lwoya lwa Munyindo lwe tuyina mukulu Lameka wano mu Uganda waliwo akabinja k'abantu be balina okuwasa abakyala abalungi be balina okuba ne ssente abaana baabwe be balina okusomera mu masomero amalungi bwe tuteeveemu kulwanyisa kabinja ako katuviire tujja kukaaba omukulu Nabwiso yagamba badatumaana tukaabe naye maama tubeeza gambuleko Wanji Lameka onkulamusizza Yesu erinnya yange nze Ssebunja Umaru sebo nga mpangala mu kibuga ky'Omulodi Ssaalonga lya JDS Kwago era nva mu kibiina kya Democratic Party mazima n'obwenkanya naye mukulu Lameka bino byonna tulina woyinza kunenyeza abasuubuzi nti tutandika okunenya abasuubuzi kino ekyomusolo abasajja bakinnyonnyodde ne bagamba nti olwayira omusolo Mwai Museveni kumpi kati oyinza oga nti ne palamenti oginenya kitini lwaki nti Mwai Museveni buli kimu yakikwata akiina mu kikonde olwaleero akola ekintu nga mmeeya w'ekibuga Ssaalonga lya Jerias Lukwago tamanyi yo olwokubanga yakutega bakyopa togabye beebaddeyo ne boogera buli kimu naye nga weerabidde nti waliwo omuntu alondebwa abantu emitwalo 3 egimurondeddwa mu kibuga kitegeeza aba amanyi omuntu w'owansi kati bamukulu Kiwuuwa yalina okubalwanirira naye ekizibu kye tuyina wano kyetuyita Golden Father ne Golden Mother olwaleero Lameka tetukyabonaabona kakati omusajja akugambye wuyo omusolo amafuta galinnye kitegeeza sukaali kiro egenda ku mutwalo naye akati nze kyeŋŋamba bannayuganda nti Mwai Museveni senga nga adde agenda okumeetinga abasuubuzi yali badde atuwa ekirabo ng'omwaka guggwako nti ŋŋenda kulekulira Wanji Lameka Wanji weewale tuweereza sse kali nnyabo nawe okuliriza ano bama Victor Munyendo abasuubuzi mbasaasideko bambi naye bakimanye nti gavumenti yabakyawa tebaagala kali nnyabo Wanji mukadde wange Esebo sebo nkulamusizzaako nnyo Esebo weebale kuweereza ggwanga n'Obuganda nze bakikakase Sebakijje Godfrey Njala Ekimbi adduka ekibabu mu Lubaga South mwempangaalira abakulu bonna mbalamusizza beebale kutemaatema nsonga obuzibu bwe tulina mu Kampala wano ye KCCA era akulira KCCA ne senga nze mbadde omukulembeze senga namugobye dda ekisookera ddala enforcement eyo gyaba mukulu Lameka n'abatuwuliriza baava mu kulongoosa Kampala okujjamu kasasiro yenna bali mu kukwata batembeeyi bali mu kukola ssente otuuka Nateete wano ba street vendors obalaba mukulu Lameka babajjako ssente buli lunaku ogenda Nakawa bwe batyo babakola nene weebuuza lwaki temujjawo kasasiro okusinga okusolooza obusolooza nganze bakikakasise nga nze mbadde omukulembeze w'eggwanga abo bannabugabo bonna mbadde mbajjako butya kubanga bali mu kulya buli ssente bannayuganda twekabireko naye abasajja bali mu tunyuunyunta Okay Wanji Lameka Esebo Salamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ingo jumutanyiza yonoba otya najjange zimula kusinga ow'emiti ow'eminene kalondo puleti nga bazidda mu bulungi kakati bambika Meja Umaru jjajja zimula akuwuliriza ssebo naye abasuubuzi mbalamusiza namusiza n'oyo omusuubuzi we waffe Butambala ssebo kale ssebo tweyanziza nnyo omeleka malirize ssebo Bukenya nkulamusiza naye kakati Bukenya ogamba nti gweyagala kumiitinga Museveni nga ye nga mmwenga oba ogambye kituufu yeetaaga omumiitinge naye ddala njala ombuuliro olaba abasuubuzi bakaladde bamaze na myaka tajjukira nti Pulezidenti Museveni ekyabasuubuzi okwekalakasa yakitidde kyova olaba nti yagala temutiisatiisanga naye awulira akoze eki abatadde muno bagamba banongerezeeko yabatidde naye nga kyenjala okubagamba mwenna baabagaddeho bali abasuubuzi amaduuka weowino lwaki mukola we bali kuweereza
kale tweyanziza nnyo amasimu gakyayaka go gakyayakira ddala okay onagaye nti nze Dani Luswa Kiwanuka wano enakuwadde fe mu Owino sako yaffe yataagulwa era ebintu byonna bye twali tukozesa byatwalibwa era mu kiseera kino tuli mu high court kati mutusabire kubanga ne kooti za Uganda ebiriyo si byangu agambye Dani Luswa Kiwanuka enakuwadde Salongo Kidongo kusoya abasuubuzi buli kiseera basisinkana muzeeyi naye tebaggwa kukukuluma we bali kuweereza busawa yonna mu musinkano omukulu naye ate mu kukuluma mwamira mmeka we bali kutuweereza nze Sentamu Peter ndi mu ssaza lya Kabaka eri Istanbul Turkey omukulu talimbye nayitako mukako kafumbe mukasa wiki ewedde nga sinako maweene ebweru naye wakyuma ate tekyewuunyisa abakulu ababaka esisiye tubalabe eno ne tulowooza nti bye bakoppa eno banaabireeta e Uganda ono Namubiru Remy ali UK ali Bungereza agambye nti ensonga ya kasasiro ndowooza kyekyetaaga okutandikirwako gavumenti erongoosa obutale kubanga bulwereka kasasiro n'akuŋŋaana mu butale ate eteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga abasuubuzi bagenda kulwala n'abagulayo ebintu bagenda kulwala obuyonjo kikulu gavumenti etereza obuyonjo mu butale Namubiru Remy ali Bungereza UK Kyazi Rubinga Namuŋŋoona agamba nti abasuubuzi twesibe bbiri omukulu tatwagala mu busuubuzi mukama atuyambe kapomulemu katuno komewo 89.2 FM oli ku Manduso ampuliriza Manduso koli dakiika zigenze njagala kuyingiza Professor Nyanzi wa Prof Bio yatusedda wano kati tumutumbe nga tusibula Bukenya temugwa kubeera wa president naye tewali kikutuka nayanze kenyala okwebaza abakulu b'amasimu omuntu okweteekamu keyattayo mwako nga tumusasudde n'atuwuliriza alina okukuba n'akuba tubaga twebalinye balire ddala mamira meeka Meja Umaru kiwaffe Butambala agambye nti lwaki bannamwe beekalakaasa ne bagala amaduuka mwe ne musigala mukola ekintu ekyo bampita wano nga tugenda mu wa president nakinyonyolako wali ku 88 nti ffe ekitukozesa obutale bwaffe batujjako obuyinza ebisumuluzo by'obutale gavumenti yebirina ebibuggala n'ebibuggula kati gwe tolina buyinza n'omudaala gwo gavumenti yeguggala era yeguggula ate omudaala gwe anti era bagutujjako nti baguwa oli kati gwe baguwa naye baba bamusibirako mwawino tolinayo mudaala nze ngulina era nze saakola natuule waka okutuukiriza okukabirako bannange nange nanekabirako naye kati ffe ekitugana okukola kyekyo ekyokubiri ettaka lyakatale kafaako wino litunuuliddwa abalolomi bangi bwekya ku makya ffe netugale tujja kukola oyinza okusanga ekibaati ku makya era najja nenetona ffe mutusonyiwe tulina mmwe nga maliriza njala okkiriza baganda bange njala okuyozayoza baganda bange abamuzeeyi Muyomba Rosas esseguku wano omukolo gw'okuteekako omusika gwankya alina okutuuzawo mutuba tugenda mutuuza ebbongole ku Sande kiwuwa sebo sibula batuuliriza abatuuliriza bannange mwebale nnyo tuwuliriza mwebalire ddala okuba ku CBS pozi mukama wange nja kusembya mbayo nga nsaba ababala mutuuke Kasawo gombola ye Kasawo kyalo Kakira ewa taata ne maama mbabale ekirala ne uwo bajja tebagenda kukoma eri ekirala banalame kangenda sembayo ne kino kigenda eri basuubuzi bannange mwenna mu Kampala nti mujje mu kigenderere nti abantu abatukiikirira fa abasuubuzi abalina amaduuka oba emidaala mu kibuga weesanga nga sife tubalonda wabula abaana abasula ku maduuka abeetissa ababeerawo be batulondera baani abatukiikirira abasuubuzi mbakoowoola mukomeewo mwewandiisize mu kibuga n'okulonda tulondere mu kibuga saakirati abantu abakola ensonga zaffe mu kibuga mwe tukolera tuba tubayinako omukono gwe mulanga gwange toyanzege abasuubuzi bano bagenda tabine ku flyer ezitandise okutambula nga mutaddeko Isa Sekitto for Kampala Central olwo balina kye batunoonya mbaagala ensonga zaffe zifuula
political bagala ate awamu bajjamu okwesimbawo isase kino no ate bakifuse political ensonga tetwagala jijjula nga tennakola ki tenajja ampuliza ku mawonesa we yokubiri pewosa sawa ya CBS pewosa tugamba nti wavu mpologoma boterwa na kekulya bana baffe ba Mount St Henry's High School mukono akemba kagamba nti pewosa ndine Professor Julius Nyanzi wa Prof by Research ku Equatorio Klomseko Professor amina bwana Lamika webale kumpa mukisa guno nange njatwala omukisa guno okulamusa ku bantu basabasajja bonna bebale gye batuusizaako engalo olunaku lwa leero omukenkufu Nyanzi Prof by Research yali emabega w'omuzindalo wano studio za 89.2 bitambula bitya tuweereza abantu basabasajja ne Uganda yonna era nga abantu bali mu kusimba nsoga nga bwe batugamba nti alime nsoga teyeewala mayiba naye ekyasa kino mu mulembe guno omutebi atwetaaga ssente era ffe tugamba nti alima ensoga teyeewala ssente nja kwebaza bannabuddu bali mu makungula jjukira ensoga twagyogerako omwaka oguwedde ne bagisimba ekirime ekyo bakisaawanga busaayi baatemanga kiteme naye kati batandise okufunamu ssente ebintu bibadde bizibu olw'okuba nti olulimi luno olututabula abantu boyogera ensoga mu Luganda atabula ne bw'omugamba castor nti castor oil oba castor plant kuba n'akakule ebintu bya infragmento delicto olulimi lw'abalooyi olwo mukanga naye ng'ekintu kye bayita castor kyekiriwo kyekitambula era nsaba abantu basabasajja balime ebirime ebyo twerwaneko mu mbeera bino gye tulimu mu katuubaddeko ebyenfuna beegatte ku mugendo ogwo okulima ebirime ebitambula nga bwe nakugamba ensoga ejjanjaba ensenke ku maaso ekifu ku maaso yamba ku balina ebizimba fibroids kati bingi nnyo abaami prostate yazimba bakyala nabo bwe batyo abatazaala ng'enseke zazibikira abaana abato ababutuka abasabuka nga nappi naye kati tebakyayamba nappi bambala pampas zibookya diaper rash so ensoga erina ebintu bingi nnyo omwaka guli ogwa 2022 twakolamu diesel biodiesel amafuta ago ebiduka ate nze nkyakayana n'abamafuta nawe bagalinyisa biodiesel okwegatta ensoga na mandule na munyo gwa hypocrite sodium hypocrite nga diesel akoze ki awedde nababye bana Kenya Ruto yalese aba Italy bagenda kukolamu amafuta g'ennyonyi aga Kenya Kenya Airways
bagenda kukolamu amafuta ge bayita aviation fuel naye batera okujja ku ikotori wali ku prof Bayusa ebyo twabisoma dda n'ekitabo sente zimera ku miti mu ebiri engeri gye bakolamu ki amafuta manyi bagamba ekiyita waggulu otegawa ekyo kyennyini embeera bwekaluba nga naawe okaluba ejja kugonda so mu mbeera bwe butyo nsaba abantu Ssaabasajja bagirime ate edda bajjajjaffe bagirimanga ensogasoga nga bagiteeka mu nsuku nga bajjako enkondo okuwanirira ebitooke naye ate ne batamanya nti ensogasoga ddagala ly'amaanyi nga bwe tugiyita mu luzungu nti kasita abakristaayo bagiyita palm of Christ enkula y'ekikoola kye efaananamu ekibatu kya Yesu ng'ali ku musalaba ensogasoga eyo n'olwekyo byemu ku bitambula mu Buganda ne mu nsi yonna abantu be basobola okwettanira ebirime ebyo ate nga tebyetaaga kufuuyira tebyetaaga kugimusa n'olwekyo nja kwebaza bonna abatandise okwerwanako balime n'ebirime bino ebirala naye bagatteko n'ebirime ebitambula kuba ekintu ekivaamu amafuta kiba kirungi nnyo ng'ensogasoga bwegiraba Abamisiri omanyi ensogasoga zaavanga wano ku nnyanja yaffe eya Nalubaale omanyi zikunkumuka bwekula eyabika n'esuula ensigo kati ensigo eyo omugga gwa Kiira gwagisaasaanyanga ne gugituusa paka Misiri kati Abamisiri ne bafuna emmuli ne basibako ensogasoga ne bakoleeza ekyo kitangaala ekyasooka mu nsi muno ekyensogasoga era nga waliwo ze bayita pyramids gye baaziikanga bafalaawo nga bagendayo n'ensogasoga era baakolangamu ne butto bitu bino bwe mbyogera abantu abamu abakyali mu kibokisi bagamba ensogasoga evaamu oyiro naye Abamisiri baakola oyiro w'ensogasoga emyaka 12 nga Yesu tannaba kuzaalibwa ne bakolamu oyiro era omukyala gwe bayita Cleopatra yeesiiganga buto w'ensogasoga n'anyirira nadda buto Julius Caesar yayagala okulimba Misiri Julius Caesar yali mu Roma yayagala kugaziya bufuzi bw'amatwalo bw'Abaroma omanyi Abaroma be Bakatoliki Abakatoliki ye church oba church kugamba yali eryowomu emyoyo abantu bakkiriza obufuzi bw'Abaroma era kyova bagiyita Roman Catholic Church kati Abaroma abo bafugako ensi eno Julius Caesar yonna Africa Europe naye waliwo omusajja bamuyitanga Julius Caesar the Great yayagala okulumba ne Misiri naye omukyalo oyo n'amwetega Cleopatra ebyokwetega abaami byakatandika byava dda naye yali anyirira nnyo Cleopatra naye yeesiganga buto ensogasoga n'olwekyo ensogasoga yabyafaayo nnyo abantu baffe abantu ba Ssaabasajja ate wano bagitema buki butamanya naye erimu akasente oyiro avaamu lita tugigula $5,000 ekitegeeza akakadde kalamba ak'ekidomola oyiro oyo gosanga mu pharmacy kasita oyiro bamusiiga abaminyise abalina obuzibu kati nga ffe abaami tumusiiga ku mutaka Ssejjombwe n'afuuka Lwasa Mayinja n'obanga oli musajja jasabigu ne batalisalako busazi nene ligwayo agwabyogedde ofuuka Lwasa Mayinja wabe balisalako ne bakuyita Lwasa akabinika baba bakavuunisa ebiba bizibu byereere naye ofuuka Lwasa ki Mayinja ensogasoga eyo abasajja bajjajjaffe baagikozesanga okugumyanga omutaka ate mu bakyala bagikozesanga okusika emiguwa omanyi emiguwa gye gisibira omusajja ewaka abasajja bano otabasiba ku miguwa babaliga so n'olwekyo olabira ddala nti ensogasoga kasita osika emiguwa gyo ng'omunywereza ng'omukyala katukomewo ampuliriza Manduso Koli omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisomoza bingi okugeza embeera y'obudde omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo oba embuyaga muyite kibuyaga ebiyinza okwonoona ebirime byo oba n'okutta ensolo zo okwewola ssente mu banka n'oziteeka mu bulimi oba obulunzi zikola amakulu naye olw'ebizibu olusaze ate ziyinza okufiirayo ebizibu bino byonna n'ebirala bingi osobola okubivuunuka singa ofuna insurance y'ebyobulimi n'obulunzi agricultural insurance gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe bayita okufuna insure eno mu bwangu bw'ekitalo tuukira insurance company yonna ekuli okumpi wabuze ku nkola ya agricultural insurance osobole okukola okusalawo okutuufu kubanga gavumenti ate kusasulirako n'omutemwa
ogwererako ddala. Obaka buno butusibwako Insurance Training College of Uganda bakugamba nti wettanira enkola eza insure obulamu tebujja kusigala kyekimu. Olina ennyumba z'abapangisa, apartments, arcade, mall, offices oba maduuka. Okoye ebizibu birimu ku bangi abapangisa weekwate Just to Let Real Estates. Wetuli okulaba ng'ofuna ssente ziva mu bupangisa omulundi gumu kino kikusobozesa okwekulaakulanya. Tomala biseera ng'ogobagana n'abapangisa kubanga tulina abakugu mu kubanja abapangisa wamu n'okulaba ng'ekizimbe kyo kisigala mu mbeera ennungi ddala. Just to Let Real Estates basangibwa Najera Bulabira Road ng'obakubira ku ssimu ne muwuliziganya mu bwangu eri nooti 759 65 33 8 oba nooti 787 5 33 8 era ojja kumanya ebisingawo. Kujjukiza ne Jena Herbals company eyakola COVID-19 ekulwa Professor Gwang ekutusaako eddagala eppya erikoleddwa mu butonde bw'ensi. Balina eddagala ery'okukolola naddala ekifuba ekisiiwa asthma ne allergy mu baana n'abantu abakulu. Balina eddagala lya ulcer, prostate, asumbuwa ennyo, abaami, pressure, sukaali, amagumba agaluma naddala mu bakadde n'eddagala eddala lingi nnyo nga lyakakasibwa National Drug Authority. Eddagala lino lisange mu bifo bino wammanga Nansana ku 5 okulira na Sam's Crescent nakulabye ku bitaalo okulira n'akatale opposite Hajj Restaurant, Nsambya ku Kereziya y'Abakatoliki, Namugongo nga wakava ku Catholic Shrine opposite Nyerino Hospital, Mutungo kunyo opposite Mogis Hotel nga weyongeddeko akabanga katono mu maaso. Ate tuga nti Mukono ku Centenary Bank, Ntinda kumpi ne Eliana Hotel opposite Kigowa, Fort Potro Kudeni Building, Kasese Road. Mwe abagala okubaweereza oba okwagala okusubula mu bungi osobola okukuba ku nooti 772 nooti 3 47 2 oba nooti 7 nooti 5 83 23 83 ojja kumanya ebisingawo. Professor wonga tuva waliwo omukyala Dora alikyengera. Yes. Dora agambye nti oyiro ow'ensogasoga bamusangawa abamwetaaga. Oyiro tumwina wali ku Equatorio te muteekezeke bulungi omanye ensogasoga ya eri poisonous bwana Lameka yabutwa naddala akakuta ako tovola abajjajjaffe baabisawanga nga bagamba ensogasoga etta naye bwali butamanya ate sijja baninya naye sayansi agenda atereza ebintu kati okugitereeza tugisiikako nga bwe basiika suya bw'omubyanga si musiika aba wa butwa alimu ekirungo bakiyita trypsin inhibitor ebijanjalo wobibyanga tobinyise mu mazzi eggulo limu bizimbye olubuto nabyo biba bya butwa kyokolaba abantu bagamba ebijanjalo byantama buli wembijja olubuto lugulumba omubiri ne gutabuka aladde nattuka kati nteekateeka n'ensogasoga tugiteekateeka nga tugisiikako bwe tumala ogisiikako neekola akabubi ako akaddugavu ne tuginyigamu oilo era abantu baffe tubayambako okukamula oilo. Bizinensi y'amaanyi kubanga mu bazungu bwe tuguza oilo w'ensogasoga bamunywa nga bagenda osumulukuka. Abazungu omanyi tebakkiriza basala bino sizeriani biri wano. Ensangi zino buli maama bw'agenda mu musanya oba bamusala busazi tebakyasobola kusindika ki baana naye kati ensogasoga bw'oginywa oilo osumulukuka tebakusaze ewaga ekinywa nga bwe waga eky'omutaka Sejjombwe ne ku mukyalo oli nabaana emuwaga n'ekirungo bakiyita epithelial prostanoid kyekigifudde eyetunzi mu nsi yonna kubanga abakyala kati ennaku zino abasinga tebakyasobola olw'endya kusindika mwana ate bagikozesa ne ku nteekateeka y'ezzadde nolwekyo twalina family planning ekola superb ekola nnyo naye ekijiiko ng'ova okusamba omupiira n'obusigo bubiri ng'obuggyeko ekikuta ekola super nnyo talina ate side effect nolwekyo bimu ku by'obugagga jjajjaffe baali babimanyi abamu naye tebawandiika kyobola bambiwandiiseeko mu kitabo sente zimera kuki ekitegeeza bw'olya ensigo z'ensogasoga n'ozirya nga bwe ziri kyamutawaana oyinza okusibira ku kitaana oyitawo erina ekirungo bakita rising kiri mu kakuta akakokungulu akafaanana enkwa okategedde ako akafaanana enkwa kuliko eyazimeketanaga hazimuwoomedde naye asibira mu ddwaliro kyamutawaana olina ogisiikako ogisiikako okujjako nga bw'oba togisiiseeko ng'ogenda kutta nkwa enkwa ku nte kati emanye ensogasoga efaanana enkwa era etta enkwa ekyo tukiyita amaanyi g'obubonero ng'egiteetya ekola nga tikiside n'oginnyika oginyiga oyiro nga togisiise oyiro oyo n'omufuuyira kuki ku nte
enkwavu nate zisigalako era ndaba abantu abalunzi baffe bakibabonabona nti n'enkwa tebutamanya naye nga ago bagayita amaanyi g'obubonero omutonzi yagatuteerawo buli ddagala lye twetaaga mu nsi muno yaliteekawo era abasiraamu bo bakimanyi bulungi n'abakkiriza kati tulina kuvumbula livumbule era akozesa nga bolaba musoke bwamukuteekawo okulaga nti enkuba badde egenda kutonya kabonero nga bakkiriza bakamanyi ku kyombo kya Nuwa n'olaba nga ennyaanya efaanana n'omutima era yeyamba nnyo ku mutima n'olaba omulondo weereganga omutaka Ssejjombwe era abasajja bebagugaaya kibakola buki bulungi nnyo n'olaba amatovu gakulanga ekibumba era gajjanjaba ekibumba hepatitis so tetwetaaga kuddaawo kukuba maviivi kunoonya solution y'amagulu meeru tusobola okukozesa ebintu bino kivula ngamba bannappewosa babirime nja kwebaza abaaliyo omusomo gwaffe wali mu lubiri bagisimba ensogasoga n'abalala bakozesa omukisa ogwo ampuliriza oli kumando so programu kkirizo bagaana tuli mu kanyomera kabwavu mpologoma ng'oterwa nako ekulya Professor Julius Nyanzi gwendi naye kumando siwano ennaku ezo nali ku akawunti ya TikTok tera okutambulayo nempulirizamu ku bigenda mu maaso nendabako ka vidiyo ko ng'oyogera ku kisula ekisula abamu no tebamanyi kisula ab'omulembe guno okujjako ffe abaakulira mu kyalo ekisula kyeki ebintu byonna bye twetaaga kyobulaba bagamba obwavu muki pologoma bw'oterwa nako ekola ki ekuli ate kati ennaku zino batabani ba Kaisaali baatabuse mu byenfuna tulina okulwerwanako okulaba nga tukekereza mu nsaasaanyi ekisula ddagala ly'amaanyi nnyo naye kyakusaalirwa kyamaanyi nti abantu abasinga tebakimanyi kubanga ffe edda twakikozesanga bintu bibiri nga tukiteeka mu bijanjalo bijje mangu ate n'okukiwa ente ng'ente kigiyambako okunywa amazzi agawera kituufu kati ekisula kya bika bisatu waliwo ekyente oba ekyebisolo newabaawo ekikolanga ekigimusa kigimusa kyamaanyi newabaawo n'ekyabantu kati ate abantu baffe banywa ate ekisula kyente ate ng'ente erina embuto nnya oba okyazijjukira omasamu oba masamu lumeni letukulamu twali mu pifiri oba wali wanalameka pifiri wasomerawa tikyakakumba yeerabira awo yampisawo nga tukuba embuto ennyeze kyobalaba ente ze obwenkulumu erina embuto nnya naye kati ataffe abantu ekisolo ekyo bwe tukinywa ekyente kitukosa naye ekisula kyonna ekiri katale kyante ekisinga kati otegeera oti ekisula ky'abantu n'ekyente ekisula ekinywebwa abantu kye bayita magaddi kifaanana kitya kiba kyeru kye bateeka mu maleewa kiva Kenya mu Leke Magadi wali ogiwuliddeko eyo Leke Magadi kati ekyaffe ekya Leke Katwe eri ngodde ekaseese ekyo kyo tutera kiwa nte ekiddugavu tukiwa nte era kiva mu Leke Katwe okujjako nga bakisengeza abakugu bateekawo ekkolero erijjamu omunnyo bakijjamu omunnyo naye kati nga bwe kiri tulina kiwaki nte kati ate wabaawo n'ekisulo ekiva mu Lake Trona bakiyita natron eri Tanzania Lake Natron nnyanja gye bagiyita natron ekyo kyekivaamu ekigimusa kati yenjawulo mu kisula naye kati abantu baffe abantu ba Ssaabasajja ekisula kibadde bakozesa ate kibadde kyante kya bisolo era mu Lunyanyimbe tukiyita rock salt kati lwaki kyante kyo kirimu hydrogen carbons nyingi wabawo ebirungo bya chemistry zibayita hydrogen carbons naye ate kino ekyamagaddi eky'abantu kirimu silicate era kirina eminnyo 100 eminnyo egyetaagibwa omuntu yetaaga eminnyo 120 102 naye ekisula ekyo ekyamagaddi kiriko eminnyo 10 kyovula abo basajja naye bagamba the wise men from east abasajja b'embaale ate gundi yababuusa obwongo busaza Semeika Kungulu jjajja waabwe yava eno mu Buganda n'abasomesa okwekulaakulanya n'asimba emivule yabatendeka ne bamanya nti ekisula ky'amagaddi era bakiteeka nnyo mu maleewa amabanda bambu bagalyala enva ng'ebijanjaalo ebikola by'amabanda nga babirya babirya ge maleewa bambu shoots
Tujanga ku malewa. Malewa asina. Gawo mategamanyi mputa. Bagafumbira mu binyebwa. Njabagamba bakuletereyo. Nyine mikwano gyange mingi. Bajja kutuleeta. Naye kati ekisula kino lwaki njagala abantu basabasajja abakimanyi. Kiyamba ku red eyes. Gana gabadde gatubunya. Amaso amamyufu. Walabye ku red west. Abana bali awo ku TikTok bazina amazina ga red west. Badde sibumanyi naye kati waliwo red eyes. Amasa amaki kuliko n'amazina amawungu aba ogalabye kugambye abana bayiya naye kati amaso ago otambula ekisula ky'amagadi akajiiko mulita emu ey'amazzi n'okolaki n'onaaba amaaso naye omanyi bwe galuma ekisula ky'amagadi tekimanyi olaba bajjajjaffe bakozesanga amagadi okwerusa amaaso nga bw'aba anywedde ku mwenge nga taagala bamulabe ku mukolo ng'anaaba amazzi agalimu ku kisula ky'amagadi kyerusa amaaso Choli sama. Kuba tunaliwe tuwatekamu babu itabu wash. Aitena. Bwe bitunga. Eriso liveko kebi miufu nga. Echo kisula ky'amagadi. Kyamaanyi nnyo sobola okukinaaba ng'olina oluwumu. Okay. Abantu abasinga balina oluwumu tebakola ki? N'olusolosolo. Okinaaba kigonza olususu. Nonyirira kati nga abaana bawala abo oli agenda nakugamba fa abawala ebimuli bya Kampala ngo omutunulako bwoti ngembalabe ebizigiro nenga yeyita kimuli kyawa kya Kampala nenga bwaba omufunira ekisula ky'amagadi kimukulako obulungi afugera ddala ekimuli kati n'abantu bafa abalunda abanapewosa otokiwa enkoko zigenda ne zaatikiramu eggi wali ezibiika n'abaana waazo n'avunda gwe tuyita ovidact n'ojjanjaba enkoko efa bufi ogisanga efudde naye ekisula ekyo kiba kijja kuyamba abalunzi abantu baffe bannapewosa abalunda enkoko ate kiyamba kugumya amaggi oba kufulumya ago gaba gayatikiremu gonna agakyoza n'abaana ewenkoko gwe tuyita ovidact n'abantu bennyini kibajjamu obutwa mayi kati ffe tulina abantu baffe abali ku ddagala kiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka Ssaabasajja alwanye nnyo ku bulwadde bwa mukenenya kwa awareness n'okuyamba ku bantu baffe abo naye kati bamira nnyo eddagala ekibumba kino ne kikosebwa naye bw'onywa ku magadi yoza ekibumba tosobola kufuna liver cirrhosis okuzimba kw'ekibumba tosobola kufuna obutwa obwo bwonna kati ng'abalimi baffe balina bomba yeefuuyira yenna omanyi omulimi tabula tebambala gambuutusi tebisabika agenda kalamba nasanga ennyanya ate n'aluma n'alya gy'abadde afuuyira kyokka ye n'amanya n'agirya saladi so ekisula ky'amagadi ekyo kijjamu obutwa kati n'ennyanya ezo zigudde akatale olw'abantu abasinga okutya naddala balina kookolo naye bw'oba oddidde gundi ekijiiko kimu ekyekisula ky'amagadi n'okiteeka mu lita y'amazzi n'onnyikamu ennyaanya okumala eddakiika 3 kijjamu obutwa bwonna omanyi obutwa obwo bwe buleese alagye kati muki mungi obusungu bw'omubiri mubiri gukusesebbula n'ozimba omumwa n'ozimba amaaso n'ozimba ebigere n'ozimba wenna olususu ne lukyuka naye ekisula kino ekyamagadi kisobola okutuyamba n'olwekyo abantu ba Ssaabasajja de tebakimanyi ekirungi ffe ekisula ky'amagadi wali ku ikotoyo tukiina naye bw'oba okinoonya kyekyeru ekiddugavu kyekyante kyekyekatwe ekyeru kyeky'abantu era n'enkoko zaffe nazo osobola ozikola ki oziwaako abawunya ebigere wali obaddekaawo abantu najjamu engato nemwagala okuvaawo kati otabula ekyo ekisula ky'amagadi mulitanga namba y'amazzi agabuguma n'oteekamu obugere omanyi ekiwanyisa obugere kabootongo sifulisi abazungu be baamukola ne bamuteeka mu baddugavu nga bagezesa akawuka k'akabootongo omanyi kabootongo awesa amagumba kyokola osanga abaana abato myaka 35 ng'omugongo gwewose gumuluma abantu baffe kati olaba bamuzeeyi wakazi ba Trump baagala kukomawo nakwesimbawo bakyalisitedde nnyo amagumba olaba seneti ya Amerika yonna bamuzeeyi wakazi naye kati bwe baateeka akawuka k'akabootongo mu Bafirika ne katuwesta amagumba naye ekisula ky'amagadi kirwanyisa kabootongo oyo n'olwekyo kirungi nnyo era mu mbeera eyo n'abakyala abaagala okunyira kati ng'abantu ba Ssaabasajja abaagala okutandikawo emirimu bannapewosa ofuna omubisi gw'enjuki nga hafulita n'oteekamu akajiiko k'ekisula ky'amagadi n'obitabula kati n'ogyesiiga obanga kabebi
otereza lususu Allah ukatugeze ngo inembaga bantu bakwewunyonyirira wenna omanyedda omugole bamusibiranga mu kisenge okumala wiki namba ku mwezi yes ngabero ne bamusiga omuzigo agenda okufuluma ekisenge baba ngabamufanga masavu atenga galinga omunyogo gudde mmata masavu kati osokozesa ekisula ekyamagadi ekiteeka mu bisigo enjuki n'okyesiiga bw'omala okyesiiga n'okirinde dakika 15 ne bibeera ku lususu kati olumala n'onaabamu n'amazzi agabuguma kati bw'omala ekyo n'ofuna ekikuta ky'eryenvu oba bogoya omanye eryenvu linyirira lirina akasusu kalungi kati eryenvu ekikuta kirina enzyme gye bayita bromelase kati bw'okyeteekako ku lususu ekumala eddakiika era 15 kisikamu obutwa bwonna naddala obwa machule omanye ebizigo ebisinga birimu machule abakongo be baleeta ebizigo ebirimu machule wano ne byokya abajjajja baffe ne bamaama baffe bonna balinga Uganda flag black yellow red ebizigo byabokya abefumba obugalo ne bukona lususu n'amyuka n'addugala naye bw'okozesa ekisula ng'okitadde mu bisigo enjuki n'okozesa n'ekikuta ky'eryenvu oba ekikuta kya bogoya ekyomunda n'okyetegako n'otunula waggulu oba w'owuliriza emmanduso ogenda okumalako wiiki nga bakutenda okunyirira kubanga awaako nawateredde wonna waateredde n'olwekyo olabira ddala nti ebintu bino tubiina naye obutamanya bwe bubadde butusumbuwa era sebo ekisula kino abantu mu butakimanya badde tebakyawula nga bwe ŋŋambye nga bakwata ekyente ne bakirya ate mu mbeera eyo ne kibakosa agamba ekifula nga kikambwe nnyo naye nga tusobola kikozesa n'ab'omu bidiba omanyi ebidiba bayiteekamu kulooliini ebidiba obimanyi uga otera okuwuga nawuganga edda tokyawuga lwakuba saayiga tobanga wali abatya amazzi amazzi ago bateekamu kulooliini kulooliini oyo abaana abagenda owuga avaamu ng'olususu lufudde naye kati osobola okuteeka amagadi mu mazzi ago n'ata obuwuka kati abaana baffe abagenda mu bidiba olususu lufa n'avaayo nga lulinga asiiwuusa nga gwava okusiga evvu olususu lulinga lwa kikere wali olabe ku lususu lw'ekikere nga luli awo terutegeereka lufuukuuka naye ekisula ekyo kisobola okubayamba era ekisula ekyo ekyamagadi mwe bakola soda by cup soda by cup wali omukozesezaako yakola amandaazi yakola kabalagala paani keke ekizimbulukusa akola ngaekizimbulukusa kati bamujja mu kisula ky'amagadi kyovolaba soda by cup atera okuva Kenya eyo lwa kisula ky'amagadi kitegeeza n'abantu ba Ssaabasajja abafa omanyi kati obulwadde obuli wano wa alusa osobola okunywa ku kisula ekyo nodda akawuka ka ekipairoli abantu baffe balwadde alusa abaana abato babakomyawo okudda ewaka bonna bayimba alimponya alikola alivaawa ekisula twalina nga omusajja ng'atambulira ku kapikipiki alimponya alivaawa atuse n'emmumbwa basajja bukkirana ataliyo basajja bukkirana yavanga eyo obusunju najje waffe mu kyalo kapikike naye ng'emmumbwa emwejjanja bendodde nga 40 naye nga ekisula kyo kiri research ti mu lunyanyimbe kye tuyita rock salt kijja kutuyamba naddala abalimi baffe era osobola okiteeka katungo tugeze ogenda simba ekitooke oteekayo ekijiiko nkinya nga bwe basimba ebitooke olusi ne basoosaayo daapu oba ebirime ebimu kati osobola okwata ekisula ekijiiko kirina eminnyo 10 kati olaba omunnyo guno bwanalameka gwe tulya buli nnaku gulimu eminnyo 2 mulimu sodium mulimu ne iodine kyovola baguyita iodized salt kati eminnyo ebiri egyo egirimu kitegeeza omubiri gusigala gukubanja eminnyo 10 katono nnyo katukomewo otandikiraawo 89.2 FM oli ku Manduso ampuliriza Manduso ku dakiika tusigazza 8 naye nga tugenda njagala kusooka kukujjukiza nti ebintu ebimu tebirina kukumalako mirembe nti ate kati nina kutawankana nnyo ngenda ensasula efiizi z'abaana ate nkole ki Stanbic Bank yoga nti ebintu byayanguye balina enkola ya FlexPay genda osasula school fees mu nkoleza ez'enjawulo ng'ezikwanguyiza mu Stanbic Bank osobola okukozesa FlexPay osobola okugenda n'osasulira ku simu yo nga tosaliddwako yadde siringi 10 ng'onyeza bonyezi *290# n'ogoberera emitendera n'osasulira
ku ssimu yo. Osobola okunonya agent waffe owa Stanbic nga tugenze na mu banka n'osasula school fees z'omwana. Ebintu ne bitambula bulungi ate bw'oba okalubiziddwamu katono nnyo otukubira bukubizi ffe nga tukwanukula ku note 8 note 15 note 8 note 15 Stanbic Bank tugamba nti lungamiza banka ya Uganda enkulu ensimbi zikumiwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Ebisale by'amasanyalaze bikumenya kabibeere bya waka ekkolero oba kitongole Dayleaf okuva mu Davis and Sharif Backlina generators balina yali nsoboga nti balina generators ne solar eby'omutindo ddala balina generators ne solar eby'omutindo ddala era baga nti beeyune bakuwa ebintu binatu ku kibanja mpola mu mbeera yonna mujja kukwatagana. Solar za Dayleaf za miwendo gisoboka balina solar panel, security lights, inverter, battery, water heaters, water pumps, irrigation systems n'ebigenderako byonna. Generators zaabwe kazibeereza petrol oba diesel zinywa bulungi era zisobola okuwangaala ebbanga eriwerako ziva ku KVA emu kuzawaka okutuuka ku KVA 1000 esobola okukozesebwa mu makolero amanene. Davis and Shatleaf bakuteerawo solar ne generator nga beeyambisa abakozi baabwe abakugu era bakuwa ne walanti ku bintu bibakuteereddewo ne bakuwa ne technical support oba okubirabirira. Davis and Shatleaf basangibwa ku GR Complex Jinja Road balina n'amatabi mu bitundu bino Nakasero ku Seroma Shoppers Stop Plaza, Shauli Yako ku Nabugabo Business Center, Jinja Road branch okulirana Nema, Mukono ku luguudo olugenda ku office za Lands, Jinja City ku Cleveland Road, ne babera n'embalala ku Balia Mall ne mu maduuka ga hardware gonna okwetola eggwanga osobola okusanga ebintu byabwe. Okumanya ebisingo bakubire ku noti 323 bisatu anamukaga noti emirundi esatu. Dayleaf dependable quality affordable products bwe batyo bakutegezeza. Aba conversion feeds bategeza abalonzi b'enkoko ez'ennyama mwenna nti bakuleetedde akalungo Intraco concentrate akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu kaliculamu ayamba okugumya amagumba kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi kayamba enkoko obutafuluma kalimbwe mubisi nnyo. Kino kiyamba okukuuma ebiyumba nga bikalu oba ekyumba nga kikalu. Enkoko eridde emmere omuli akalungu ka Intraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde. Enkoko bwe zirya emmere omuli akalungu ka Intraco kano zikulira wamu era ziba nzito bulungi nnyo. Enkoko ziridde emmere omuli akalungu ka Intraco mu wiiki 5 ziba zizitowa okusooka kilo 2. Conversion feeds basangibwa ku head office yaabwe ku ploti 5 Coronation Road Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetola eggwanga lyonna. Oba noti 782 osobola okubakubira noti 782 208 oba noti 7 792 noti 64. Naye ogaa nti ate gwayagala okuwummulamu okogenda ku Forest Resort Lweza buli kimu weekiri ekifo kisirifu emmere yonna weeri ebyokuzanyisa by'abaana swimming pool weeri garden weziri gwayagala omukolo buli kimu weekiri balina n'ekibira gyosobola okugenda n'omwagalwawo ne muzannya tepo ne mwekwekako eyo omwana anoonya munne kugamba ebintu ne binyuma omukwano ne muguza bujja. Genda ku luguudo lw'Entebe basangibwa Lweza awo ku luguudo lw'Entebe basangibwa Lweza nga tunatuuka ku mafuta ga gas mugende obulamu mubuze bujja bagala na mugende mwekwekako eyo muyinza n'okusulako eyo nga musuze mu kibira naye ate nga musuze mu nnyumba okeera olaba ku butonde ebintu ne bidda bujja. Bakubire ku ssimu eri noti 7 521 995 oba noti 778 333 486. Professor tuzigaze dakiika 3 akadde kaduse ne mu dakiika 3 ebibuzo biringa 2 bisatu. Walinga ngamye nti ekyekisula kisobola okuyamba ku muntu anywedde nnyo omwenge ng'akosezza ekibumba kyogenda kukyatula then n'ekirala namba ya simu kuliko abagyetaaga. Ekikulu nnyo kubanga abantu baffe abantu Ssaabasajja ne bannayuganda bonna bamanye nti ebintu bye twetaaga okutuyamba tubiina mu environment yaffe. Ekisula kino abantu badde bakiraba bulabi ekyamagadi ate nga tebakyawula n'ekino ekirala ekyekatwe. Ne kati ndowooza enjawulo ngibagambye nti ekyamagadi kiba kyeru ekyekatwe kiba kiddugavu. Ekyekatwe kikozesebwa nnyo ebisolo ate kino ekyeru kyeky'abantu era kyebateeka ne mu maleewa. Ekirungi tukirina wali ku Equatoria ngenda bbawo ennamba y'essimu nga basobola n'okukisenyisa. Ekisolo ekyo kitukuza amannyo. Abantu balina amannyo agaaguba banywa ku mindi banywa sigala
banywa chai manyi chai agubya amanyi chai ono wati agubya amanyi kati ng'omugole kati smile nefa okiteka kaswaki nosinya bana bavaamu ebibuno musayi kibakola ki kabole bonna kibayamba ate nekiro bwokigatta nevu erivudde mu bikuta by'amatooke oba amenvu okolamu evvu ofukaza ebikuta by'amatooke n'obyokya n'ofuna evvu edda bwe twayitanga obugolo n'ogattamu ne ku kisula ky'amagadi n'onuunako bw'oba olina puresha okakkana puresha entunnunsi kyovula manyi kati wano mu Uganda lwe ekibba basajja mukyala abba musajja wo n'akulangira n'agamba oba onyiize nnyo nuunakuvu kati abatakuvumye omanyi bwonyiga puresha erinnya kati nagamba nuuna kuki okakkane sala puresa nuuna kuvu lirina potassium lirina omunyo gwaki kati gwabalina puresha wano abafa ne puresha ofuna evu eryebikuta by'amatooke oba obugolo n'ekisula n'obigatamu n'onuunako nobanga sweet no ojja ku eddaga ya pressure lyonna lirimu potassium by the windows ojja kutufunirayo omusomo ku bugolo edda bwe twalwalanga senyiga twalinako omusajja kati mugenzi wamitanga kaloli nganda nenga kaloli nganda tagwebwako bugolo nenga ye bwe bumuvumula senyiga nga muzegera nasima enkikimbo etubire wakana enkikimbo nga bagikuteeka munyino n'okubomyasi byonna byonna enyindo ne ziterera kituufu lozo nofuna n'omusomo ku bintu ebyo nja kugiguleeta egakuweebwa muno ate ekyuma kiwagala kyuma n'olwekyo tuli ku nooti 7 nooti 2 eri nooti 7 nooti 2 nooti 6 emu 6 5 ne 2 gidem eri 0702 06 emu 6 5 ne 2 ne MTN eri 0779 5 9 6 Prof by research wali kwikotorio bajja tunyumyemu abantu basabasajja ku nsoga sogo okugirima n'okugikozesa gye twatandikidde n'ebintu ebirala bingi ekyuma kiwagala kyuma ate embozi tebankadde abaliddewo baligikaddiya nze nkutadde mwanira meka kale neyanziza nnyo ampuliriza tugenda mu ssawa 3 njagala kukulekera Olivia kwagala naye nga njagala kwongera okusasira kabenju yangeni ya Charles Kasozi Lubega Imunyonyo Cape kitalo nnyo tata tumusabidde olwaliro omwekereza ya Bazilika awe Munyonyo olumbe lukumiddwa mu makage emunyonyo ku Cape ne olunaku lw'enkya twolekera bitundu ebyebisanja Masaka gye tugenda okumuziika ku ssaawa 8 ez'emisana tubasasiddeko mwenna abaana Joanita Nabukeera ne banno bonna tubasasidde nnyo Katonda abagumye mu kaseera kano akazibu tata Charles Kasozi katumuwerekera enkya mbagaliza ekire kirungi sabiti ennungi weekend ennungi Olivia kwagala atuuse Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.